mikwano gyange abatulaba tumwebaza Allah jalla jalaalu akyatuusiza wano olwaleero mu mwezi guno ogwa Ramadhan al-mubaraka ogw'omukisa gwe tukakasanze naawe nti baraka zaagwo watandikidde ddala okubeera ng'ozirabako. Olaba abantu bakyuse, mitima gy'abantu gyakyuse, n'ebisolo tebijja kwogera n'ebyaligambye nti naffe twakyuse, na buli kintu kyonna kyakyuse mu nsi. Mbasaba emitima gyaffe kisigale bwe gityo ebbanga lyonna. Emitima gyaffe lw'okubanga lino ttendekero Allah jalla jalaaluhu lyatuteekamu. Allah bwe yatuteekako okusiiba, sheekhe aya bagibasomera nnyo, yatugaa nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykumus siyam, mulalikiddwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa ku mirembe egyasooka, la'allakum tattaqun, mufune okukibayita okutya Allah. Kitegeeza nti lino ttendekero tetwayingiddemu okubeera nga tufuna okutya kibayita okutya Allah. Kibayita okutya Allah ekyo bakyonnyonnyola emirundi mingi abamanyi ab'enjawulo. Omu yagamba kibayita okutya Katonda huwa al-khawfu min jalil, kukubeera nga Allah jalla jalaaluhu omutya, kitegeeza nga kyatayagala tukikola. Ekyokubiri wal amalu bitanzil, n'okukolera ku biragiro bye, wastidaadu liyawm arrahil, n'okweteekateekera olunaku lw'ogenda okufa, waridha bilqalili, n'okusima akatono ako kabakuwadde. Kiba kite okutya Katonda. Mulala n'agamba kibayita okutya Katonda imtithaali awamirihi, weteeka ebiragiro bya Katonda 100 ku 100 mu nkola, wajitinabu nawahihi, weewali Katonda bye yakugamba okukola, bye yakugamba okwewala. Baganda bange ojja kuba Allah jalla jalaaluhu omutidde. Mulala n'agamba nti kibayita okutya Katonda ayudhkaru fala yunsa, okubeera nga Allah ayogerwako lubeerera, fala yunsa n'abeera nga teyeerabirwa.